tuli ku kisaawe kye bayita Rwenzori Square olaba mu background yange ddala UPDF eri mu recruitinga leero bagenze mu lunaku olwokubiri. Bano abaana bali wano abatudde bolaba mu background yange be basigaddeyo abamu tebaalese documents zaabwe original, abamu bayerabidde empapula za national ID, abamu babadde tebanafuna national ID naye amagye bakukkiriza n'ofuna ekipapula kuva mu NIRA ekiragira ddala nti no baakuwandiika oli Munnayuganda. So ababawadde second chance ne babagamba bakomewo leero, ndowooza bagenda kubanga babasusulamu nabo kubanga ekibinja ekisooka kyagenze kiro, kino nabo bagenda kujjamu nabo batwale abaanaaba bayiseemu. Naye namba baagala 140 simanyi 140 gyo oba batute bantu bameka kubanga bamaze leeti bagenze ekiro. Ndowooza abasigadde ku 140 bagenda kuba bava mu bano abali wano leero. Nga tuvuddeyo eyo SPD ebikwekweto bya Operation Sujja mu DRC bikyatambulira ddala mu kulwanyisa ADF. Wetwogera essaawa zino bagenze bali mu Sector 4 kati twabadde nga twogerako n'omwogezi wa Operation Sujja ne Mountain Division wano Major Belal Katamba yatutegeezako nti no batambulira ddala aba ADF bali mu kubakuba kati essaawa zino kampu zonna bazikubye basigadde nga barawuuna mu bibira, naye mu bibira neyo gye baddukidde yatugambye nti no bagenda bagoberera bakube bonna bagwewo singa tebavayo ne bawanika emikono ne basalentinga eri gavumenti ya Uganda eri gavumenti ya DRC. So bo yagambye nti no ebikwekweto essaawa zino bali mu Sector 4, basookera ku Sector 1 ne Sector 2, Sector 3 wano nga bayitidde mu bitundu by'e Kasese wano Kasindi ku boda yaffe ye Uganda, ne bayitira n'Entoroko ku boda ya Uganda ne DRC, ne Bundibujo ku boda ya Uganda ne DRC. Zezo areas ze UPDF ziyayitiramu eziri mu contract gye bakola wakati we gavumenti yaffe ye Uganda ne gavumenti ya DRC. So ye yatugambye nti no we bawogerera kati aba ADF tebakyatulugunya abantu nga bwe baali batulugunya abantu mu biseera ebyedda kubanga baava mu bitundu ebiri kumbi n'abantu ne baddukira mu nsiko mu national park za DRC, tebakyasobolera ddala kutuuka ku bantu. Katuulireko ku Major General Katamba Bilal nga twogeramu naye ku nsonga zino. Congo amagye gaffe gye gali gye galwana nga gali wamu n'ekibinja n'eggye lya Congo eyitibwa Armed Forces of the Congolese Army FARDC tukyakola bulungi ddala. Omulabe wa ADF abatujja abo essaawa yonna tujja kuba tukulwa ku nfeete olw'ensonga nti eno yonna gye twaba kuba mu Sector 1, Sector 2, Sector 3 bonna abaasigalawo abaawunawo abataafa badduka mu Sector 4 era amagye gaffe gakyabafeffetta. Era nsuubira nti tujja kuba nga tubongera okuwa amawulire akwata ku progress kuba engeri gye tutuuse mu kunoonya abatujja abo. Kirungi nti mukama waffe yennyini Genoto yagenda yasimbya ddala y'amakanda era okubanga akwasaganya olulumba lwe tulimu, ensuubira nti lwemu zigenda okuba ez'amaanyi ezinaamala omulabe ono amaanyi ddala okubanga tumumalayo. Congo SPD bye twasobodde kufuna ku mwogezi w'ekibinja ky'amagye ekya Mountain Division awamu n'abo abali mu DRC ekibinja kye bayita Operation Sujja. Naye yagambye nti no ne recruitment ey'abaana bano be bali mu kuwandiika nayo egenda kubanga eyambako mu bitundu bya DRC after kumala training yaabwe ey'emyezi 9 n'emyezi 3 egigwamu gye bayita refresh training emyezi 3. So tusuubira ndowooza mu biseera ebitali kubyawala nga bwe yatutegeeza tugenda DRC tubalage embeera nga bweri. Yatugambye nti no bali mu phases ezimalirirayo kukuba bano bayeekera ba ADF, ndowooza abantu baddeyo mu maka gaabwe nga bwe baali ebiseera ebyedda ADF nga tennatandika kubata mu bitundu bya DRC. So yeyo embeera eri wano.